Yes. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kitiibwa n'ettendo tukiriza Katonda w'eggulu n'ensi. Shalom to you. Bibi Mark Gwimanya Musumba Bajimbe Brian Mark. So njagala okwebaza Mukama olw'omukwano gwe n'ekitiibwa kye weewaawo ate n'ekisa kye kyatutaddeko okusobola okulaba nga tukyatambula mu buweereza obwa dream interpretations, Bible school. Yes, ate weewaawo okutwaliza wamu ne channel eno. So tugulumiza Katonda olw'ekitiibwa kye, omukwano gwe n'okwagala kwe. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Saabaagaliza lunaku lukulu naye olwaleero nzizo bagamba nti yes, abazungu bagamba nti better late than never. So nzizo okubagamba nti happy Christmas ladde yaggwa bagiyitamu and a happy prosperous new year. Hallelujah. Mwebale okwagala Mukama. Naye olwaleero sizze nno mu birooto, wabula njagala mwaka ogujja gukuberere mulungi okusinga ogubadde omukadde oba gwe tugenda okukuba amabiga. So kale ensonga lwaki nzize okwogerako naawe mu eri eyo. So ekisookera ddala katusabe. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, era gwe Katonda waffe mu linnya ly'omulenzi Kristo Yesu Omunnazaaleesi, kabaka w'abakabaka, eyatufiirira ku musaalaba n'atwala obutale butuukirivu bwaffe, n'agamba nti kiwedde. Weewaawo naffe ne tutwala obulamu obutaggwaawo, ne tutoola okuva ku musaalaba e Gologoosa. Tukkiririza ssebo mirimu gye wakola ku musaalaba e Gologoosa, era Katonda ataggwaawo nga bwe kyawandiikibwa nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko. Naffe tukkiriza newankubadde tetwalaba, naye ku lw'omwoyo tutoola. Ayi Katonda olw'obutukuvu n'ekisa kyo, twagala okwebaza obulungi bwo weewaawo n'okwagalako. Aba Taata, tukwebaza olw'omwaka guno gwe tulimu era gwe tugenda okukuba amabiga. Otukoze obulungi weewaawo, ate n'omwaka ogujja twongera ddala oguteeka mu mikono gyo, naffe kennyini okweteeka mu bibatu by'engalo zo, kuba tukkiriza nti kyawandiikibwa nti you have engraved our names into the palms of thine hands. So mwoyo wa Mukama, nga Kristo wayogera nti teri n'omu weewaawo ayinza kujja weewaawo n'emu ku ezo kitaawo ze yakukwasa mu ngalo, kubanga yazikuwa yasinga amaanyi. Naffe tukkiriza nti tuli emu ku ezo, tuli zimu ku ezo ezaakuteekebwa mu ngalo. Teri kiyinza kutugyamu newankubadde ennaku, ndwadde n'ebifaananawo ebityo. Tunaasigala tugulumiza erinnya lyo. Tweyanjudde maanyi ag'omwoyo wa Mukama olwaleero weewaawo ku Namulondo ey'ekisa, nga twaniriza okubeerawo ku n'ekitiibwa kyo mu linnya erya Yesu. Haleluya era amen. Shalom, shalom, shalom. Kale omwaka guno kiki njagala okwogera naawe? Njagala omwaka guno gugenda okujja onkolereyo ekintu kimu. Yesu yeebazibwe. Njagala omwaka guno onkolereyo ekintu kimu bwe kiti. Bw'onookikola ogenda kuba onkoze obulungi, ate naawe kigenda kuyamba okukusindika okwongerayo kyebayita batya, kyebayita okukkiriza. Haleluya. Okukkiriza okunene. Abantu abasinga mulowooza nti okukkiriza kwe kulaba n'olyoka okkiriza. Thomas Dudimo bwatu bwe yali yagamba mbunza okukkiriza nja kumala kwata ngalo yange fumite bwenti mu biwundu bye, nfumite bwenti kwate n'omukono gwange nguteeke weewaawo bwe bamufumita effumu. Era Kristo we yamusinkana ogwaddako yamugamba nti leeta engalo yo, fumita muno, leeta omukono gwo, teeka muno. N'amugamba nti baasiimye abakkiriza nga tebalabyeko. Naawe njagala omwaka guno by'otannaba kulaba ogugenda okutandika, okkirize nti bigenda kubeerawo, kubanga okukkiriza weewaawo kitegeeza ki? Kwe kukkiriza ebitaliiwo weewaawo nti bigenda kubaawo mu linnya erya Yesu. Kkiriza by'obadde by'otannalaba nti omwaka ogujja bigenda kubanga bibiri. Okukkiriza si kwe kumala okulaba ky'osaba tikigenda kubaawo. Abamu tulina engeri ez'enjawulo ze tukkiririzaamu enkyamu ensi ze yatuyigiriza n'enkola z'ensi ze zaatuyigiriza. Bw'amaaso g'Abaganda gali mu ngalo simanyi
amala kulabako simanyi biki ebyo byonna bikyamu bitusenda oba okutongera ebbali w'okwagala kwa Katonda. Naye olwaleero njagala nkugambe nti njagala omwaka ogujja oyimuse okukkirizako by'obadde osabira omwaka guno n'ebyemyaka emabega ng'obadde wabivaako. Ddamu okkirize nga bw'okwata ssente, haleluya, nga bw'okwata ssente n'ogenda ewaaba mukazi n'owaayo zonna z'olina basobole okumukuwa miliyoni ezisukka ne mu 2, 3, 4, 5 n'owaayo n'ente ezo basobole okukuwa omukazi, naye nga ekigendererwa ky'okuwasa omukazi okubeera naye akuyamba n'ekikulu okuzaalira baana, haleluya. Naye nga gw'ogenza okunona talina mwana n'omu tazaalanga nako, tafunangako wadde n'obuto n'olumu nga toli sure nti oba azaala, naye n'okwata ku lw'okukkiriza n'oteekayo ssente zo osobole okuweebwa omukazi oyo n'okikola era omukazi n'azaala. Bw'otyo kwe okukkiriza kwenjagala omwaka guno gwe tugenda okubanga tutandika kuba obeera nako. Mukama agenda kukolera ebinene, tomala kulaba ko oli okukkirize wabula kkiriza ebitannabaawo. Njagala nkubuulire nti omusajja gwe bayita Kristo bamuwanika waggulu ku musaalaba Gologotha, waaliwo baganda be, waaliwo muganda we bamuyita Judi, omulala baali bamuyita Simyoni, omulala baali bamuyita James, n'omulala nga bamuyita Joseph. Baganda be bana abalenzi, ogatteko ne nnyina yaliyo, ogatteko ne kitaawe yaliyo, ogatteko ne Beloved John the Beloved yali mukwano gwenyo yaliwo, ne ba Petero abayigirizwa baaliwo, n'ekibiina kye yalisanga emigaati kyaliwo. Naye Kristo ebamuwanika ku musaalaba waggulu tekuli n'omu kwabo yagenda kuwanula Kristo waggulu ku musaalaba. Ekitegeeza ki? Ekitegeeza nti naawe obadde okkiriza Katonda ng'okukkiriza okulina, naye ng'okukkiriza kw'olina amazima gennyini kuli aligned in your mom, nga kusimbye maama wo, kuba maama wo kimanyi alina ssente, era ne woba osaba ogamba Mukama maama ampe ssente, nga ne woba osaba ogamba Mukama mu kyaki mulimu bulaza atali mufumbo oyo yabaawo owange Mukama, nga Mukama omutemedde ekkubo waba akusiŋŋana. Naye njagala nkubuulire Katonda mu njogera ennyangu oba mu ntegeera ennyangu ey'obuntu yali badde akozesa abo abantu abali closa ne Kristo, kubanga ye baali badde be baali bamanyi buli kimu be yali badde akozesa okugenda okujja Kristo ku musaalaba. Naye Katonda tatemerwa kkubo era talagirirwa kkubo. Wulira be yakozesa, abantu be yakozesa Yusufu owe Alimasiya weewaawo eyali atuula ku lukiiko lw'Abayudaaya abaabonyaabonyanga Kristo mu ministry ye ey'oku nsi. Lwaki yakozesa omusajja oyo? Yesu yeebazibwe. Lwaki yakozesa Alimasiya? Joseph we Alimasiya eyali ku lukiiko lw'Abafalisaayo ababonyabonya Kristo. Moreover n'agattako ne Nicodemus be bawanula omulambo gwa Kristo okugenda okubuziika. Lwaki? Wulira mu Yokaana chapter esembayo egamba nti abatume baali beggalidde. Yesu yeebazibwe. Abatume baali beggalidde weewaawo muluumu nga bali kusaba nga batya Abafalisaayo b'abannaddiini okubakwata obbakuba kibooko nga bagadde enzijji. Kristo n'abalabikira n'ayingira munda mu bo. Yesu yeebazibwe. N'ayingira munda mu bo n'abalabikira n'ayogera nabo. Kigentegeeza nti Katonda tebamulaga kkubo nti itaano gy'ontaase gwe ne woosibawo amakubo gonna Katonda nga wakutaasa muntu amutaasa, gwe ne woologa nga Mukama wakulokola muntu amulokola. Kikyentegeeza kyentegeeza kye kino nti Yesu yeebazibwe. Hallelujah, blessed be the name of Jesus. Kyentegeeza kye kino nti Kristo taggalirwa ate talagwa kkubo. Abatume baaliyiyiza ne balekawo akalyango katono oba ne bateekawo akanyolo katono oba oliawo Kristo wanaayita okujja ayingire gye bali, naye wonna baasibawo Kristo n'ayingira. Kristo taziyizibwa kubo. So naawe kyenkusaba ng'ositula okukkiriza omwaka gwe tugendamu, blessed be the name of Jesus, ng'ositula okukkiriza omwaka gwe tugendamu, situla kukkiriza byo nga tolina woolaba kkubo oinoonya mwami, tolina golaba kusiya konoonya mulimu, tolina connection mawanga gyoyagala okugenda, tolina connection wano na wali na wano na wali. Kiriza Katonda yateme ekkubo we litali. Yimuka. Bayibuli egamba nti nditeme ekkubo mu lukoola. Haleluya. Nditeme ekkubo mu luki omwaka ogwe tugendamu emessage y'omwaka. Kiriza Katonda nditeme ekkubo mu lukoola, ndireeta amazzi malungu. Olukoola olumanyi, olukoola oluba lujjuddemu amatovu n'amaggwa ag'enjawulo nti ali kubamu ekkubo. Kitegeeza awatali kkubo ndikutemerawo ekkubo osobole okuyitawo. Just
kkiriza, just kkiriza. Wasoma Genesis 15 ojja kusanga Ibrahim, haleluya, nga yali akaddiye ne mukazi we nga baali bakaddiye, nga amazima gennyini mu mpisa ey'obuntu tebasobola kuzaala mwana, ne Katonda tazibirwa kkubo, era bwe yabasisinkana yazaala omwana gwe yali ayagala bazaale. Naawe situlwa okukkiriza, totunula maaso, Mukama tomuteerawo kkubo nti yitira mu kkubo lino ntaase, nti yitira wano ntaase. Situlwa okukkiriza n'ebyotolo bakkiriza nti bisobola okubaawo. Gwe yali awanise ng'ovudde ng'ogamba nze ebyokuwasa nabivaako, ebyobufumbo nabivaako, kiwanuka ya disappointinga negundi nenta abasajja oyagala kunnimba mpozi ng'ogenda kudda ku nsolo. Biveeko ebyo, kkiriza, situlwa okukkiriza. Buli ssaala yonna gye wali walekerawo okusaba, yimuka okkirize Mukama, mugambe omwaka guno gwe ŋŋendamu Mukama, haleluya, ŋŋenda kulaba kino, ŋŋenda kulaba kiri, Mukama agenda kukikukolera kubanga ye Katonda abikola. Wataakutaasa ani anaakutaasa? Wulira Hebrews egamba etya? Hebrews egamba etya? Abikula mangu, Abebbulaniya 11, Abebbulaniya ye Hebrews mu Luganda. Hallelujah. Hebrews 11:6 agamba atya? 11:6 agamba nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Ey'Oluzungu egamba etya? King James Version. By faith but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hallelujah. Yesu yebazibe. Kikugwanira okukkiriza. Tosobola kusanyusa Katonda awatali kukkiriza. Niwe oba osaba nnyo, niwe oba osiiba nnyo, niwe oba okola biki, naye nga muggo tolina kukkiriza, tolina gy'olaga. W'oluganda bingi by'osabye nga tobiraba, w'oluganda bingi bakulaguddeko nga tebirabika, lwakubanga tolina kukkiriza. Obadde oteerawo Mukama ekkubo, Mukama nti ndaba mu kyaki mulimu bulaza omu ate talina mukazi ate nange ndi awo nze nzekka talina. Kati Mukama oyo gw'obompa omutemera ekkubo, tomulagirira, gwe kkiriza. Ekyo ky'okkiriza guno omwaka yimusa okukkiriza, okkirize Katonda agenda kutemera ekkubo bwe litali. Nina obujulizi mu kye bayita okukkiriza. Nsaba nembanga atalaba nekyenjagala osembayo okugamba nti mu ggulu teri kye bayita dustbin ya Saala, mu ggulu teri dustbin ya Saala. Yesu yebazibe. Buli saala gy'osaba ewulirwa, eri ku processingibwa, naye babanga bagiprocessing okuddamu ate ng'obiwanika, ng'obivaako, ng'obita ng'eggulu lita nga abalangira b'ebiperusi abakwata eza Danieri nga babinyweza, nga gogamba eggulu lyakumma. Kama akutaase kyenkusaba kimunywera mutukuvu n'obutuukirivu ogenda kulaba. Kankusabire Exodus ye kuva 12:12 agamba 12:2. Exodus 12:2 agamba nti this month shall be unto you the beginning of month. It shall be the first month of the year to you. Hallelujah. Hallelujah. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month they shall take to them every man a ram according to the house of their fathers. Hallelujah. Kanzire mu y'Oluganda. Y'Oluganda nti omwezi guno gulibaberera ogw'olubereberye mu myezi, gulibaberera omwezi ogw'olubereberye mu mwaka. Gwe mwaka gwe tugendamu n'omwezi ogwa January. Mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu, Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, mu linnya lya Yesu Omunazaalesi, I release the grace of faith in the name of Jesus. Nsumulula ekisa ky'okukkiriza Taata. Buli alaba, everyone under the sound of my voice, in the name of Jesus. Leka pasivingira atwale ku kisa eky'okukkiriza Taata. Okole ebi obakolere buli agenda okusitula okukkiriza Kabaka w'eggulu n'ensi. Tandika okukkiriza
okukola ebintu taata eri obulamu bwabwe ng'amagumba we gashakulinga ne geepanga mukwano gwange ng'Ezeekeri ayogedde gye gali nange ku lw'okukkiriza njogera eri amagumba taata omwesigwa gabadde amakalu mu bulamu bw'abaana bo kitanga ataggwawo omwaka guno gwe tukuba amabega n'emyaka emabega njogera gye gali okwepanga taata mu mwaka ogwa 2022 era nguwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe gwayika ku musaalaba eggologosa twongeze okukkiriza so Yesu kabaka w'eggulu n'ensi twongeze okukkiriza situla ekibiina mu kukkiriza ssebo bakola obulungi basanyuse bayimuse mu kukkiriza mbakolera ebyamagiro bye babadde batakkiriza ssebo bye babadde batasuubira nga bwe kyawandiikibwa nti weewaawo amaaso bye gatalabangako weewaawo n'amatu bye gatawulirangako by'oteekeddeteekedde abakwagala nkusabye ssebo bibakolere n'omwaka guno gwennyini taata nga tegunaggwako nkimanyi oyinza kubanga Mako 9:23 agamba nti weewaawo byonna biyinzika eri akkiriza nzikiriza ssebo everything is possible to he who believes omwoyo wa Mukama nzikiriza mu linnya erya Yesu nti okikoze banyweze bawe ekisa bayongere okukkiriza omukwano gwo gulabisibe n'ekitiibwa kyo mu linnya erya Yesu nsabidde n'okwebaza haleluya and shalom kama abanjagalire abansanyusize blessed be the name of Jesus haleluya.